Ky'ava kuki w'olunaku luno olwaleero akutuusiddwako Kawembu Kenneth omusamizi omuto ng'onasinziira mu kibuga London mu ggwanga erya Bungereza. Ky'ava kuki ebijanjaalo okubiyita ebijanjaalo? Mukwano gwange luma eggumba amazzi gawole era tuula akasimula nsuwa nandiki okutuula olubuti ng'omubbi w'omu nnyumba kubanga bakuba omwana ate nga ye asirise. Ebijanjaalo bino okubiyita ebijanjaalo kati byenkulojjera. Edde nnyo munnange ekirime kino kati ekimanyiddwa ng'ekyebijanjaalo munnange baamanyanga omwaka gw'okubisimbiramu. Kati enkuba olwabanga okugwa ku ttaka kubanga mu Luganda olw'edda okutonnya kw'enkuba baakuyitanga okugwa era Abanyolo bayina munnange n'enjogera egamba nti enjula egudde, ng'enjula bategeeza nkuba era ng'okugwa kwe kutonnya. Naye n'Oluganda olw'edda munnange enkuba okutonnya kwayo baakuyitanga kugwa, kwe kwava n'enjogera egamba nti tovumirira egwa wala bwe bazaayo emmere osakayo. Kale nno enkuba olwabanga okugwa engeri gye mbanyumiza Oluganda olw'edda mbasaba n'olukono musimbe olwoze mbalojjera ekyeya ky'essana. Kati nno enkuba olwabanga okugwa munnange abakadde abavubuka bonna n'abato ne bakunja emigongo okugenda okusiga kati ebiyitibwa ebijanjaalo. Bwe baabisiga mu ttaka munnange buli muntu yenna yagaba n'enkuba keetonye katugende tusige ebijanjaalo. Ebijanjaalo bino bimala ebbanga ttono okukula, emyezi giba ku 3 oba 4 olwo ne mukungula ebijanjaalo. Kati olw'okuba nti abantu bangi nnyo baabyetegekeranga nnyo okubeera nti no babisiga amangu ddala ng'enkuba egudde oba ng'etonye, bwe bityo munnange byakuliranga kumukumu ate era n'okukungula abantu bangi ne babikungulira kumukumu. Kati omuntu yenna eyayitaayitanga ku mitala gyonna n'alaba ng'alengera bijanjaalo byengedde, abalala bali mu kubikungula, abalala bali mu kubeera nti nno babifumba, abalala bali mu kususa, nga munnange nga ne bw'oba obituusizza nga toyina gw'oyinza kubiwa kubanga buli muntu yenna yabanga abirina mu bungi nnyo kubanga mwasigira kumu ate ne mukungulira kumu. Kaakati nno olw'ekyo ekikolwa eky'okubeera nga biri buli wantu wonna buli wamu obisangawo, kwe kwava enjogera egamba nti bino tebyabala wabula byajanjaala bujanjaazi. Ng'ekikolwa ky'okujanjaala kye kintu okubeera ng'okisanga wano n'okisanga wali ne wali olw'okubanga baabisigira kumu ne babikungulira kumu nga buli muntu abiyina mu bungi nnyo. Kati oli kye yavanga agamba bannange bino tebyabala wabula byajanjaala bujanjaazi. Kaakati ekikolwa eky'okujanjaala mwe mwava nabyo okubiyita ebijanjaalo. Nze Kanoonya Juma omulangira Nantatembeka afubutuka e Bukerekere eyo mu Busiro. Gwe wenna munnanga ayagala okuteeka ssente mu kanyomero kano oluggi luggule, ate era naawe anaasonda naffe olutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumbo mu Buganda kuba tuli mu ddusondera ssente nalwo oluggi luggule, ate era naawe anaagula ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda kigula emitwalo 5 era oluggi luggule. Oyita ku nnamba y'essimu eri +256 751 476 Obuwangwa bw'ensi yaffe tubumanye ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale.